Inside Story Uganda, real source of political updates. Mukazi agunjula omwana we, mwana wange bali bagundi basomya abebungu tolabaka abekyengera be basooka okukola birthday party nabali ne bazungu kakati ate waliwo awo bempita bigundi third party waliwo ate gurupu endala ey'abato anti generation eyo nabo nedda nabo bazizza tubalageko ane mikwano gyange naye gyagambye okunkolera bwegangenda kuli obubaga naye kitange atyanye embaga ezo kitange yali atyanye embaga mbuzisera kyobulabafe abaganda bwe tugenda omwana okufumba nti agenze kufumba emmere omukazi gyasooka okufumba ewa bbaawe tumusoberera ntugiteekamu eminwe emibisi emmere omukazi gyafumba ewa bbaawe esooka abaganda bakuyita kufumba tugisoberera ntugiteekamu eminwe emibisi why? If it is your first meal, your husband will ask you, wafumbako wagwafumba oyina kufumba ekonye kuba emiru yesoose kuza omuzigo okuza omuzigo muyina okusoberera omugole nga talaba nemuteramu eminwe emibisi wategeere nti eno yemiru yeko wafumbako dda waliwo omusajja yagenda ne mukazi we bacakaleko ku weekend naga tuveekewaka abaana bawumnaye omukazi bwe yatuuka ku reception n'omusezi titaliiwo dadi tugende mu eri eri waggulu erimu amazzi bawe yamukwatira wajjawo ddiwa kakati for me I tell you nti bwe tuba tugenda okukola strike tumanya one bwe tugenda okwedimira kayina sente do we have allied workers on our side? Do we have a monopoly? Do they have alternative? When you see President Museveni resorting to hubs ku number tier, omusajja je abasawo yekali ogwanga anaye bamulwanyisa ntibiriyo owa covid simi covid yani covidex yes let me ask you nga wataddewo kojja Kimbowa ne dokita asinga amanyi mu gwanga bamanyani ani ajanja balubalula Kimbowa is more known than any other doctor. Yes. If you say, how many people know the chairman of the Doctors Association? Is he known more than Mama Fina? It tells you to my professional mwenfu. When we have sophisticated operations, we got blood. Don't you have money? When I was poisoned, I went to Nairobi. Not here, because I don't even, I suspect these doctors. Now, Nagenda. Kati obaba otyawo lwabawejjere bano. Abamama. Nagenda Katonda mwana wange mugezi. Endwadde ezikwata abagaga batabaavu olw'emmere gye bali. Mmere fulya y'emu. Anti nkubuulira. Bano bwe bamala okugenda mu gym bagendayo beeyambudde. Kakati ne badda mu bwenzi buli omu n'alaba. Ono munene. Una ate yagula ate abagenze mu gym oluva mu gym ate ne balya mulokoli ebigere ebi olubuto n'oluddawo nabaga nti olubuto kitegeeza buli lwalaba omuntu alina olubuto olunene kitegeeza nti ebintu byalya kati teyabirya mu buto does wava muno have a stomach does ham have a stomach you look at these rich people abakulye mu bintu ebyo do they have stomachs? Do they go to gym? Omuntu olubuto olunene abaana abato mu myaka gy'ensanvu enjoka zinnamimwa bwe zaabakwatanga ne bazimba obubuto mbwazadde mafuta mingi no olubuto bulwadde does wava muno have a stomach? Does basajja balaba have a stomach? Does ham have a stomach? Does HB Matovu have a stomach? Gwegenda banoonyeeyo anti nkugambye nti ebintu bye balya is an overreaction in your body. Omubiri gwo bye gwamanya kyovulaba nze n'abaana bange babebi nga babebi ewaka mbawo obukiiko nfumba supu w'ennumba n'enjuki mbayiirako mu kamwe ekyokubiri mbawa ku mwenge eddagala ero lya mwami Tamale kyemulikozesa lya mwami Tamale abaana bange mbawa ku supu n'ennumba nga babebi omulabi waffe omulungi ngezako mutegeeza tunuulira look at Muslims
omusiraamu bwanywa omwenge ayonooneka nga yakulira mu family strict muslim family bwanywa omwenge ayonooneka abantu mbawe nnumba in his blood leka kati nze oyinza okusanga nga ne kitange Luyanzaala yali atamidde oyinza okusanga nga ne maama amabere ge yanyonza nekalimwera maama twamunonyezanga bbiya ku kyalo kakati nze omwenge teguyina kyegunjonoonamu nakamu bade yeyo bade yaterera so I want to tell you tikakati aba abasawo availability nti muyina problem amasome musa abantu malwalire organ nabagamba the only way of solving an organic case put up an inquiry accept that is there baba nabachuba okujja wano kutraining abana baffe when you look at these children nga bwembala so any speciality basoma bwa general doctor kakati bali Museveni yali atuletedde abachuba bayigireko bafune speciality omwana bwagenda okusoma mu university oba nagenda e Bulaaya anigo yali mu America bwadda wano takola ate buba muzaamu nti wali omusawo w'abaana ntuliye kafulu omusawo w'abaana kati abo tebakyaliwo tugenda mu ba general doctors baali tebayinza kukkiriza bacuba kujja wano because baali tebajja kuttira bantu amalwaliro mwatula akatale kewakiseka nga mutunda oganizi wansuka tukamuya bagenda nga ne bagamba baddanga mu malwaliro fayiro tugikabeddemu olabika oyina kansa amabeere ne bagasala ku miliyoni 8 ate bagatunda ebweru amabeere bagatunda abakazi abaali bafa nga bazaala nga batuse ku 18 padde nowange bamutta 18 padde wenabakubira kati mukyawulirayo abakazi abafiira musanyu baleeta mpekeki nebakuba naye mbajjawo muwulirayo fiika salama Masaka waliyo omukazi nga bamuyita Dokita Namaganda ekitovu omwogedde erinnya ate wawuya weyomba sibe bakulembedde ttiimu eri Hague you were Dr. Zaini Hague the case of commenced yesterday ngenda bibateera ku mirundi source ni yonna babawadde a special code nti abali wano nabo bali ku Zoom bayina maka g'omuntu mwebali byonna biyina mwami tamale mirundi bana Uganda nga bakoze ebikolobero bingi emisango nga gisusa obungi wedimaki mubyenfuna n'ebirala wedimaki ani akwagala bampe ka sente ndipi kuba lwa balutwala ntwala kakati gwe tolaba omusajja omwenzi ayinza okudda eka n'addayo eka kakati yanoonya luyombo ne mukazi yeebaka amaanyi gamuweddemu kakati gobadira omukazi omusajja wava okwenda nomuganga ntunule ku kisenge aseka n'okuseka n'akwemu omuwenyeza bana amaanyi agabadde gadda mu kigo tagakolaki tagalina tobalaba apiikingawo okwalo n'apiikingawo okwalo obwana basiwawugize booti asikoze booti abantu babise nange nakooye era bano abasajja nabagamba tingenda bakuba emyaka 9 bakubidde emyaka 8 bakyabula gumu bakube mbamalewo why omwana akanga omwana alibeera wefujjo balaba mbutaawo omwana anasula n'abakulu akanga bala mukatanda bwati nemujjako ettala n'akaaba nemugizaako ate naga njagala kusula nammami kakati ku musajja watuukeramu owino wakoyedda omwana akanga batemukati nange bakanga balidde mukalo nenkuba waliwo omujozi ennyo mukubya omujozi nemumalawo mukubye nemuwoneka obugulu ejjogo lyonna lyayina lyeryanteekako mbu bwagoba nakyobe nagoba kataga njakwavuwala njakuwadde ate nyongera kubetenta kuba kakati eyo solution gyoyina the only solution you have is to kill me bakutta nawe bakuba ne bakutta intana kumpeyola kakati ekyo tekiyina so I tell you kyasinga okwebazaako we evaluate mbadengeza kukutambula nga abantu bakwebaza tebalina credibility mu Uganda bikyuseeko naye wandibadde obawuliriza kakati dokita oyo natuseeyo ewe nga bali ewo bamanyi wa Dr. Kayonza yes omanyi Nanyonga bwe yatandika okugoba ettaka ekyali wanya Nanyonga okimanyi nze nagendako ewa Nanyonga nalinywako nanyeeterawo ewa Nanyonga baali basajja nga bapanze bupanze ate mu kitundu ekyo nze mbimanyi ne Sefoloza omuwulirako nnyo Sefoloza yaliwo ekiwangala motoka zayite waffe nga ndi mwana muto Sefoloza Bikira Maria yamulabikidde agenda agasajja g'okukyalo gaafukanga ku gundi ku mabaati waggulu ennyumba ya Sefoloza ne bayoola omusulo nti ago mazzi ga mukisa era Sefoloza poliisi y'ekalizo yagenda nemukwata tewali abayimba Sefoloza omusango yagusinga yabaddamu ekimu nti ani gwe nayita nti nfa jangu ne bakola ebya sapule mbw asitula bwa
omusajja omulala Lukwago yali mutunzi bwanjaga. Lukwago yogola yali MP we waffe Kooki. Musajja mukooki nga mukaka muzibu nnyo yabba sente mu East Mengo. Kakati ye nga mutunzi bwanjaga. N'alyoka aleeta omuwala Omunyarwanda Mukantabalwa nga mu njuba bw'ati n'ayogera ne Biikira Maria n'addira enkwa n'agiteeka wansi w'olulimi nga bamuwa Hostia bwe yabanga amera Hostia n'agikaaya mbw'avaamu ogundi. He ended up as a prostitute in Nairobi nga Lukwago yabikola bajja ekyali embuye sapule ne zikanukibwa ne bazirondamu ezivudde mu ggulu zifaana bwe zityo ziba mpeke za ku nsi. So you see, for me, I'm lucky nti mpangadde. Byolabyo birabye. Yes, at 60. Ate nga nakulya mu kyalo. Ovolo characters. Kati ebintu by'abantu byonna mbiraba bye bakola. Nti nobody will feel apart from Museveni. You cannot go on a strike when government efforts ngeri kuki. Kati nkubuuza. Waliwo omukazi asobera okunobera kadi ng'abaana baddayo mu January okujja nga talina baana. Kati tuyina kye tugenda kulya. Why? Tunoonya school fees zaki. Kubanga ensi bw'eba enjava ng'amaka maavu tuyina kye tuyita price list. What are the priorities? Tibino tubyerabire. Kyobulaba abatunzi b'ennyama ebadibako. Abatunzi b'ennyama ebadibako have you looked on alternatives? Tejja kuseera ennyama. Kuki? Nabagamba nti abasajja b'omukyalo bakuba abaana baabwe ne babatta lwa nusu 10 mwene museka. Wano tayagala mwana waafuuke mubbi. Is only you who want to have sieves. Kubanga mugulule bayinga obubbi. Ekyokubiri 10 enkwazi ina amatoke gagayina. Agulako omuzigo gwa sinchi 10. Nagulako mukene wa siringi 2 weekend yewedde. Asigaliza n'olunalu olwa ttondo. Ng'omwana bbo 10. So you look what the value. Mami Tamaleja abasawo ba Uganda tebakyalina value. Mami Tamaleja even missionary hospitals in Babuli. The evidence I have. Eddwaliro lyokka ery'eddiini gye batattira bantu. Wangamba Kibuli kubanga abasiraamu baziraga emirambo gyabwe. Naye bano bajja ng'omulambo bagusaze eno even the brain is taken. Why? Obwongo bwa Lenin abalasa bakyabuyina. Babuteekako amasannyalaze. Bannayuganda tebaali bamativu ebiseera bya COVID nga mutuga baga nti COVID nga balowooza nti bayinza okuba bamusokoddemu ebintu. Ate bamukwatako. Nabagamba nti naziikako maama wange awo nabagamba nti waliwo COVID omwirima gutwale engo. Era nze nga ndi tewali anjawukanya nako. Kano ate katono nnyo nkatereka mu nsawo nga bugolo. Ako nagaana ntambula nako mumwe maasi. Somebody asked me, you are encouraging other people to go for vaccination. Yes. Have you ever gone there? Don't ask me. I have a clinic in my home. I have doctors. Ekirule nyana kiva mu kibeere. 2 nkugamba nti omusajja yatomerwa ediga alwala atya enziku. Kati nze naamugjawo. Nze ntambula nezinze bwe. Guno gwakujjayo nnyondo. Wali wakwata mu ngalo. Nze ni musajja wa ttima. Batusuubiza Omicron wuyo basudde abantu 9 tuli mu kusoomozebwa kule. Anti mujja kuzona n'ekikumi bwa. Obato oyo. Akawuka kali katya. Kavudde mu basiriimu abali ku ddagala lya siriimu. Be baakoze ekyo ate be baakuba lino. Nabaga nti have you made research? Nti omusajja ali ku ddagala ly'akafuba ali ku lino. Have you made research bakyabafa? Nti omusajja Kayondo wakasiita olwafuna jabu eyokubiri yafiira mu kiriniki ewazana. Nina mukwano gwange semwogerere abadde tukireka naye nga musajja mugagga. Mukazi we yagamba nti singa muganda teyagenda mugema. Have you look because once you get these drugs from donor countries, they research on this. Make research of your own. Tuyinza nti buli kapu gye bajjukiza era nga bwe mufumbiddwa n'okuzaala n'abaana be muli baagatta omukazi wa myaka 6 n'omwana wa myaka ng'onaazaala tyasaala. Ekyo kyawandiikibwa mu Bayibuli. Produce children. Naye wali olabye omuganda atonera omugole ekibaya tuteekamu abaana naye sibaya n'omukazi alina olubuto tugulayo ngozi zokka. Naye bano abakazi b'ennaku zino agenda ne sweet case, ogenda ne sweet case bw'ozaala empewo, bw'omuzaala n'afa akusala.
so kakati nze mbitegeera ebintu ebyo nti there must be a loss, a reaction nga bwe nti olubuto a reaction, but we look at it, is it 100%? Eddagala lyonna liba defective. Yes, kati condom tebaga nti eri 100%, oyinza ekikozesa n'okufuna ate condom zaaliwo dda. Condom zize mulembe gwo abaaziyitanga Durex emyaka gy'enkaaga zaaliwo. Yes, ate zaali zigira ki? Kati kitegeeza it does not scare people to go for vaccination. Why? Mu 100 nabo bakola percentage, teddagala teri 100% effective. Kakati reaction ate abazungu bo bajja ginoonyereza n'ekipapula kyosayininga bo bejjako omusango ne bamuteekako ggwe mwe temujja kunoonyeza kuba ekyo nakyo nakyewuunya bwe mugula emmese ey'okukola research mula ya nduulu mulowooza ezibikola eza bulijjo nabaga nti ddiyo nno nti omuntu alunda emmese mukagganyo why abaana aba senior 4 5 6 abakola sciences batta ebikere akatale k'emmese kali bisogo naye kyembuuza ani aziba supplying and you not find it in the budget. Mosquito eyo gyolaba abazungu tebayinza gijjawo. A mosquito creates billions of dollars annually. Eddagala lya malaria lyerisinga ebbeeyi n'okutambula mu nsi yonna. Mosquito net si kugitta ereme ekkuluma ebeerewo. This is the essence of a mosquito net. Yes, ebeerewo. Yes, ebeerewo. Mosquito net. So when you look at the mosquito, seeing abazungu tebayinza gijjawo. Abachina be bagisalidde amakubo. Tokola abachina bwe bazzewa. Ne bategeera nti ensonzi zivaamu kire. Zigumya amagumba aya ne bazigire bazimala bali mu nsaalo. Ko beesiga bwesize ensiri ne zifa. The Chinese can kill mosquitoes, but the Europeans cannot kill mosquitoes. Era bwe bagamba nti DDT bikyamuzi yavayo n'alwana. Why? DDT tebayinza kutta nsiri kugimalawo. But when you enter plane ng'oli mu nnyonyi tebasooka okufuuyira kati mu nnyonyi DDT. Oba tufuuyira bulijjo. Bufuuyira mu nnyonyi. Bafuuyira mu nnyonyi DDT. Lukyamuzi wano yalwana. Anti mosquito tebayinza gijjawo. A mosquito teyinza kuvaawo. It is a business, a source of money. Ate waabwe teriiyo because of the climate. Gwalaba basekanso bazitta. Emyala giririnda Yesu. Naye sente bakisakabo will Ugandans ever miss this government, you think? Ne bumunaaleeta endala. Ate endala ejja kuba waasi. That's why nze ndiko standby generator. Omwana akulidde mu mikono gya Museveni tajja kutta ngabana. May I have records? These boys tried to involve Muhoozi mu trade yabwe n'ey'okutta abantu. I was watching them nga bava mu hoteli emu bagenda mu office ya Muhoozi. He just moved out. Teyayogera nabo. Esimu nti abali dangerous. Naye Muhoozi teyayogera nabo. Genda obabuuze. So Ugandans will never miss this government. Salimu Sale akakasajja kagendayo. N'entwe yako n'obutu obukajagaladde. Abasekere bakajimbira ku gate. Tolagawo. Yayingiza chairman waabwe yakagaana okuyingirayo ng'amanyi mission gye kaliko. Mukabuuzi kasajja gwe kana kalina obutukana. Wasale tebakajimbirayo. Ngakuba obutambi nga kayumba bakakuba video nga bakajimbidde kapeeke wasale. So Muhoozi cannot do this. Muhoozi cannot do this. Era mugenda ne bonkubira essimu. Fo tukuba ate naawe wagera tetwagala mwe mulinaane Muhoozi n'olunaku n'olumu. Waliwo kono. No. Mumuli babbi muli abana muri team yemu ate boss babbi reputation sinno bakiza kulera mwana yadde muliraana bwito bakuteka mukomera nga kati babusibi Museveni ne yabukozeseza endagaano kalugire yadula futinze njirina nabugamba mukomye okusuma government mukomye okusuma sente za government oyo mukusuma tewali amwenkana byonna binyuma walifa bali mu jakeda spy master omulimu ndoza gwa omulimu gwa mulimo okukola bulungi gwosinga okukola basu yabaganya okusuma government ekyokubiri ono yakola nnyo gwa president namugasagala kulira kuddayo nkuŋŋaana z'okuba ate mugende wa mirundi mu mwetondere omuganda si kyagamba nti genda okubise embazzi yange ku lwazi sente balina kanyukankanyuke guna omutego sente basula amasangazira mu banka
sagala bula bakunyoza ko mumanya abanyeze emyaka 8 ati ate wange ngo uzuma sikakuba nyondo omuntu kano nenkasiza what are we buying nenda kapobuta Amerika jabulira kakati amuteringi yo abo bandi badenga sigokola no wambiga spy master ali bate mweja yateka kati yo gunto mulala abe kandiko yakuba omwana wange nimba gamba nti sigo bakolimira wano ebyuma mbira kati ne bamugize and 2 baga yikolemo byenkoko kandiko yina munne bwe bali meeting nga bategeke okudira abantu babateke mu special forces bakyayise mu force that meeting was picked by side A ali mu kizibu ne munne ate munne yali tali mu government ate kati yaze mu government naye zizijja na mulabi abafete omanya babukete tebasoma mayibire sobuzibu byo nakakati omukunganya wabukete teyasoma let me explain to you yasoma amawulire ko teyasoma nabaga nabakoba ogwanga nono gundi ono yavumanga Museveni nti yatanebanda minister of information dokita bali omunsi nabagamba mwete mwasoma international relations atekali mukwano gwenyo international relations means sanctions oba travel ban bitegeeza amakulu mangi ennyo abaana bo tebasobola kubeera mu America and its allies including Kenya tumwebaza University ya Kenya talinnya wayingire bamuyoola buyozi talinnyayo tumwebaza aliyo ku list ennene and they are prisoners inside Uganda kwata mukwata kudduka buyina kudda kufamuza bone bweba bantu batagaliddewa nti one, you don't participate in any military training in America or its allies. You don't trade in America. You don't own property. Even where, like in this institution, again, kusigana nga akola emirimu ki alimba. Tachasobola. Anti ekitongole ekya military intelligence bwe kiba kina training oba ebungereza oba wa gona kyali wo temujja kugenda. Bajja kusanyalala. Amuteringi. Atenga training tujetaaga. Mumulowooza ati abazungu mbayita basiru. Ekyokubiri yaga ntalina kimutwalayo kankubuulira endwadde zonna nga bwe nkugambye. Era. At the age of 7 banagenda emulago. Museveni yabaleetera eddwaliro ly'okumukaaga ne mulibba. An Italian woman tumusasula. Kazapana Gaddafi. Ne baga nti ekyapa kifu ekyapa kiri luddawo. Yes, you are paying. Naye Museveni had calculated. Ku myaka gino ery'eddwaliro lyali badde libayamba naye nga bakola batwala abantu eyindi yababatte batwale batonda organize naye mu okujjako eddoko nga nabaloga abalina sente ezo namugagga wadde mwava mu famire enjavu bulenzi mmwe era ne mutta abantu ne mudda mu ogani boya making research eyawanalabye oyesomanya pathologist wa research with which university with which hospital nga tomanyi nti ate naye muyina ku butambi naye ajja kutemba nejja kutimba kino kyamukita kyakwe waliwo n'omulala yali ne munne omanyi bwe kibatamanyi baleeta wano gundi baleeta gundi eno eyo gundi gyenkugambye gyebogererako yaliko abantu 5 kakati zoom ne basekerera Museveni bwakake katono tapped into their system. Nekola pasinga ne baddamu ne bagikola. Nze ebyuma byange bagenda e Israel. Omunene ne bamukolera jacket insulative ne mmotoka era akwatibwa. Ne basalawo bazimbe ekizimbe ekiri sound proof. Museveni n'abayingiramu n'abayita. Babayolako ne batwala ne ku side. Mwagala kuwamba gavumenti. Lwaki muli mu kisenge ekiri. Nakwata nakubyakatambinga. Oyajo andiko obubi ennyo bamutadde kini ya bulinzi bamuteekako kini ya bulinzi ebuwe ejjoko lyonna nelimugwa mutwe kuntabaala temusobola kuntabaalamu nesoba kubabba malawo they have to pay balina okumpa sente sijja kwogera nabo kagatiza kubula ekiba ono mu training takyajja bagezi nnyo bagamba Gaddafi no fly zone ne South Africa yali etudde ku kakiiko aka security council balowooza no fly zone tinyonyi butatambula bwe tugenda tugenda kufumba mmere nagambe tukatwala towaata bwe tugenda tugenda kufumba mmere ne sowani tuzitwala ne sefuliya anti kikitegeeza kati ono yetakitegeera ssebo genda obuuza abasoma international relations what it means. There are people who cannot move out of Uganda. Mujja genda Congo mujja kufa mutunda michomo gya nkima Congo kati ensi eri global
and the chairman of the global village is the president of the United States, and the United States esosowaziza bimuyita okusosowaza ono ye yagiridde democracy ate mukambabulira. What these people don't understand, the American government and its allies Joseph Biden tulina ebigambo byetukozesa regime change kitegeeza bakukooye, engagement kuteesa nabo, reforms kitegeeza tebasobola kujjako Museveni kambabuulire. Why? Museveni is a stabilizer in the region. Bagenda mujjako waliwo nezijja ajooga ennyo anemeseza abonyamunyiza obulamu bwange myaka 8 yo America yasazeewo oyo yesoke muggalire ne banno mikwano gy'abalajja kugendayo. Ono yali naye mu meeting abasayi ene bagikwata ndizijja naye kati yagambye n'abatuuze baabwe nti mu kujja Uganda bakendeeze ku muwendo balekerawo okujja ennyo. Ono ali ku kidigidde ekigudde ku Nabu Kenya, ekidigidde kigudde ku Nabu Kenya, kiba kikola ekidigidde kigudde ku Nabu Kenya, kino kidigidda kyakatandika naye akasajja kabukedde akataasoma kagambye butalina ekifaayo. Banabawa ku sente ezivudde ebweru musemwayi munagerako ku training ebweru ng'ono akyalimu. Those Bazungu are very funny. They use phrases you people don't understand. Okujjako fa basoma okoza interpretation ennungi mwami Tamale birungi ne wano njagala nayo ginkolere ddala nti bangedde okwongera okutereeza abatuuze baabwe America bakendeeze okujja Uganda. Yes, why? Olwa threats ezibaddewo anti bo bakimanyi nti reaction ya ADF egenda kukola etya. Once a terrorist organization loses a hope in running a government, efuuka violent. Now what impact does it have? Ye musajja omukulu agenda mu kakiiko ka parliament n'agamba nti abateeka bomu basaba amnesty. Bukyamuteeka bwa bibiremu kati kinoonya kubba bajeti yakye gwe akakiiko tetwagala amnesty gwe era kyagala bajeti kyagenze kusaba bajeti abali mu komera basaba amnesty. No, amnesty was used and it failed. What we can do now, aba abaana bato nze mbadde mbimanyi kyovola monitor yakuba ebyamumbere tulina presidential amnesty and parliamentary amnesty. That area is dominated by Bakonzo. The Bakonzo are like cards, abakadi abakadi bali million 10 baba mensi bali divided between Iraq and Turkey. Abakadi yano kakati naffe tulina abakonzo eyo area y'abakonzo babadde n'obwami nga balina ebyalo. ADF established a base there nga balina n'ebyalo bye babiraninga because biri ebibuga government ya Congo era biri ebibuga binene mwe muli police n'amagye. Kakati ono omwami w'omuluka aba w'amaanyi nnyo kakati ADF ebadde bagamba mwenye ADF ebadde etaddewo n'abaami abaayo nga bw'otabawo omusolo bakulumba ne bakuutta because these are Bakonzo. That area is dominated by Bakonzo, very wide area. Yes, and we heard the Congolese. Omukazi omwala omulungi bamukujjako muwalawo mumulembera bakusala like a Kony. They're using Kony's methods. So we help the Congo to go and uproot these people. And what I'm telling them, nti muleme gamba tugenda kukuba RPA gye bali baga nti yabesigye gundi Kayihura yagenda n'agikuba ne basaasaana bali bawayiriza balinayo n'ennimiro nnene nnyo ez'enjaga. Omanyi nti mu Afghanistan enjaga y'amaanyi bagamba Abamerika nti mwoke ku njaga eyo mulaba oba muyina kimugenda otuuka. So kakati bali bameritinze mu society. You know them, these are Abakonjo boys. Ate Abakonjo bangi nnyo ababadde bali mu gundi Abakonjo ababadde abaana abadde tebasoma in the other side. Abo bakiruma mutima baali bavudde basajja bamalirivu nnyo. Kiruma mutima ne suicide bomba waliwo enjawulo. Omusajja yakwata effumu afumita omuserikale bamubesasi. You tell me the difference between Kiruma mutima ne suicide bomba. They are the same. Kakati aba abaana tebeetaaga amnesty. Ono musajja mbwa amnesty. Omusajja balina kukolebwa batya mu Amitamale. Professor Katerega out of political opportunist. Tebagala kujjawo university ya Mbale. It is Islamic University in Mbale in Uganda. Bajja jijjawo. It will be relocated to another place. Amini yagituleetera. Kakati bwe mujirwaje sound muva gundi Islamic idea kubanga wayagala kulya sente kati awagala kulya sente. What you should do, abaana baabano
bajamiru mukulu omanyayo nti naye nga eriyo n'abatali basiraamu abasomeddeyo mu yunivasite eyo bangi oyo bagundi oyo gwe bakulaka mu mawulire abadde ajja nekasese nga abeerayo nga alina ne konvoyi y'abaserikale ngaali mu byambalo by'amagye oyo omuvubuka kati ng'akikola atya baluku tabadde kugundi ku kanso za mizikiti wano kituufu yabadde wano